Embaala nayo nswanyivu nnyo okuyisa mu ttama era abantu bangi babula kunuuka mikono nga bagikuba. Embaala yonna eba ya kitakataka ddala mu nfaanana. Ebyoya byayo biba bitangaavu nnyo nga bw'olabira ddala ebya namunkanga. Ku mutwe gwayo kubeerako obuntu obweru ennyo ng'obuyira bw'ejjobyo. Obuntu buno abantu abasinga bubaleetera okwesisiwala enswa embaala. Kyova owulira nga abamu bagiyita nti embaala nswa ya bujonjo. Naye ffe nno kino tekitukolako Lugaba liiso ddene bwe yagitonda. Bw'etyo nayo awo bwefunira akalembereza. Obukuyege bw'embaala buba butono nnyo era bufaananira ddala n'enswa zennyini mu langi. Embaala tutera kuzisanga mu nsuku. Omanyi zaagala nnyo enzigotta naddala awantu awabiririvu awali obutotobaze. Oluusi embaala eyinza okubeera mu lubebenu ku lubebenu lwe lujja bwe waba waliwo enzigotta. Olw'okwagala obutotobavu buno, kyova olaba nti zitera kubuukira mu myezi egitonnyamu ennyo enkuba naddala mu ddumbi. Newankubadde nga tulabye nti yo embaala weebeera waba watereevu okufaanana ng'ennaka weebeera. Kyokka obutafaanana na nnaka yo emulisibwa bumulisibwa ekiro, kyokka nzibu nnyo okutta. Anti bw'oba ogitta eno oba omulisa ng'ate ogikakkalabya emiggo eno ate nga bw'oyiwa n'amazzi mu maaso. Kyova olaba nti etera kuttibwa bantu babiri oba okusingawo. Na wano nno mu kifo ky'omuntu omu ng'obwedda bwe tujja tulaba ku nswa endala tujja kwekaanya abantu babiri nga bakolera wamu basobole okwettira enswa yaabwe embaala. Embaala tezitera kulekebwa kulaba oba zisaze. Ky'oba omanya nti yo okubuuka ebintu bibiri biteekwa okubaawo, enkuba n'eggulu nga libwatuka. Kyokka olaba nti abantu abasinga kwagala kukuba nkuba okusinga okugitta ng'enkuba etonnya, anti wennaawo gy'obaana leero n'ogirya nga naawe ogiguze buguzi. Wano katugambe nti abantu ababiri balina embaala yaabwe baagala okugiryamu enswa. Eggulo basimako envubo. Ku mbaala omuntu waasanga wonna waasima envubo kasita amanya nti amaaso weegali. Kyakola kwe kufuba okuliraanya envubo ye n'amaaso nga bw'asobola. Bannaffe bali bwe bamala ekyo ne batyaba emmuli ne basiba emimuli ng'egimulisa ensejjere. Olwo ne batema eminyolo nga bwe walaba egy'ennaka. Ne bakima amazzi ne bagategeka okumpi n'awali embaala yaabwe ne balinda obudde okuwungeera. Obudde olutuuka ne bakwata ebintu byabwe ne bagenda awali enswa yaabwe. Buli omu agabana omulimu gw'anaakola, oba kukuba oba kuyiwa amazzi mu maaso. Bwe batuuka ku mbaala yaabwe ne bakoleeza omumuli ne baguyegeka ku nkondo gye basimba okumpi n'envubo nga gwaka. Era oluusi bwe wabaawo owookusatu kiba kirungi anti yagukwata. Bwe bamala ebyo, ow'eminyolo n'agikwata n'agiteeka nga ku nnaka bwe guli n'atandika okukuba. Eminyolo gino givuga be kapa 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 kapa. Olwo omulala n'atandika okusena amazzi ng'ayiwa mu maaso gaayo gennyini. Etandika okwanjaala n'ekiddako nga kubuuka. Enswa bwe ziraba obutangaavu bw'omumuli zibuuka zigenda omumuli gye guli ne zigwa mu nvubo. Mu nvubo bassaamu ebiti oba ebisubi ebiziyiza enswa okuvaamu. Ono ow'amazzi bwe yeekyusa n'agenda akuba ebisubi ebisiridde ne biva ku mumuli obutagwa mu nswa kuzibunya ggogolimbo. Omanyi ye akuba tasiriikiriza mukono, kizira kusirisa nga n'enswa zirekeraawo okujja. Wano nno naawe omulimu gw'omukubi bw'okutegeerera nti mukakali era ddala gwa ndeega bwenyi. Gyo eminyolo engeri gye givugamu efaananira embaala okuba nti nno eggulu lye libwatuka, ate go amazzi ge bayiwamu neeba nga yenkuba. Naye owa nabo Abaganda baali bakagezi munyo. Gwe bino byonna baabivumbula batya ebitulabikira nti kati ddala bikyali bikakali bityo. Mu ngeri eyo baasobola okuttira ddala embaala nnyingi
naye ekisesa kwe kulaba nti buli mbaala evaayo eba n'obujonjo nga bwe bagamba. Bannaffe abagitta bwe bakoowa anti ye embaala bw'oba ng'oli mugumiikiriza n'obudde obukeesa, nga bayoola mu nswa zaabwe nga baddaka. Enkeera bakeerera mu kuzirongoosa, n'ennaku eziddirira nga beewemera. Obutiko obuva ku nswa embaala buyitibwa bubaala. Mu Buganda obutiko buno bwe busingira ddala ettutumu era n'okumanyibwa ennyo. Ate ggwe olaba n'omukopi bw'omubuuza akugamba nti obubaala ye nnyama yange. Amala dda okukunnyonnyola nti embaala zibuuka nnyo mu myezi gy'enkuba, naddala mu ddumbi. Kale nno enkuba bw'egenda ekendeera nazo ne zikendeera awo n'okusala n'okubuuka. Wayitawo ennaku ntono enkuyege ne ziryoka zitegeka awali embaala, obutiko bulyoke butandike okumera. Enkuyege zeekejja bwe ziti mu nkuba esembayo mu ddumbi, zo zigamba nti ddungu ayize. Olwo ne ziryoka zikola emiwulukwa gy'ebituli ebiviira ddala kungulu ku ttaka, anti yo olutonnya n'egonza ettaka n'ebikkirira eyo emagombe. Ebituli bino bibeera ddala bigazi ng'omuntu ayinza n'okusenzaamu omukono gwe ne guyitamu awatali buzibu bwonna. Era bibeera ddala bisiisitire bulungi, olwo ng'obutaka tebuyinza kumogoka bbali ate kugwa muli. Mu kimu ku bituli bino n'omala okasukamu akayinja owulira nga kagwa wala nnyo, ate nga kalinga akagenda katomera ebirebe. Oba bw'oddira ekibaawo n'okuba ku kituli ekimu owulira nga kivuga ng'eŋŋoma. Bino nno byonna bikakasa nti ddala ebituli bino biba biwanvu nnyo. Ku mbaala emu ebituli bino biba njolo. Ebituli bino birina akabi kuba emirundi mingi biyingiramu nnyo agasota ne gakola omwenju zaago. Jjajjange yantegeeza nti kintu kya muzizo w'omwana omuto okusemberera ebituli bino. Bwe namubuuzanga ensonga yaŋŋamba nti tajja kumbuulira. Naye nze ndowooza nga batiisatiisa abaana abato okugwa mu bituli omwo, kuba ddala omwana ayinza okugwamu, oba mpozi osanga waliwo ensonga endala enkuukuutivu. Enkuyege bwe zimala ebinnya ate ne zibakana n'ogw'okubumbirira obutakataka mu mpompogoma z'ebituli bino. Obutaka buno zibuteekamu nnyo amalusu ne bubeerera ddala bubisi. Awo nno tugamba nti embaala ebooga. Ekiddako enkuyege zitandika okusomba enkanja emyukirivu nga zizireeta kungulu okuva munda. Olwo nno ng'ate ne tugamba nti embaala eyiye enkanja. Mu kiseera kino enkuyege zibeera ku kanaayo kyani, kuba kiba kyetaagisa buli kaseera enkanja zino zibeere nga mbisi, era enkuyege omulimu guno ziwukolera ddala bulungi. Oluusi olaba nti omuntu bw'aba alina embaala ye mu lusuku lwe n'eba mu ssa lino, ayamba ku nkuyege n'addira endagala embisi n'agenda ng'abikka buli waayiye enkanja, omusana guleme kunyuunyunta ennyo amazzi okuva mu nkanja, kuba enkanja bwe zikala oli ne bwazinira ku mpiso obutiko tebumera. Ekiseera bwe kiyitawo kitono mu nkanja mutandika okuvaamu obuntu obweruyerumu, muno nno obutiko mwe buviira ddala. Kaakati awantu wonna awali enkanja nga tutandise okuyitawo ekibaala ng'amateeka g'obutiko bwe gali. Kale nnyini kibaala abikkira ddala nnyo endagala aziyize omusana. Oluusi kino kiziyiza n'enkoko okwonoona obutiko, kuba ekibaala bwe kiba okumpi n'awaka enkoko ne zikiraba zikitakulatakula. Oluusi ng'enkoko zaataamye abaana tebaviira ddala ku kibaala mu budde obw'emisana nga bazigoba. Wayita ennaku nga bbiri oba kusingawo ekibaala ne kireetera ddala obutiko bwennyini. Obubaala busanyusa nnyo okulaba kuba bumera bivumbo buti. Akabaala kennyini kafaanana kati, erangi yaako njeru, mpozi nga bw'olabye ennyange. Omukonda gwako guba mutono mpozi nga bw'olaba akasubi akaseekende. Ate ensaanikizo yaayo nayo ntonotono obutenkana yakannakannaka.
Obubaala nga bwe wategedde nti bututumufu nnyo mu Buganda, n'Omuganda yabuteekako ebiwaanyisigwa bingi. Omuganda ddala gwe bagamba Nakabala oba tugambe Wawu, n'amala aba n'ekibaala kye ne kimera obutiko, kya muziso okukuula obutiko ku kibaala ekyo n'ab'omukago bokka. Mu mpisa ennungi ayita n'ab'omulirwano n'abalala ne bakuulira wamu ekibaala. Kyova owulira enjogera nti ekibaala mufu taziikibwa omu. Bwe muba mukuula ekibaala n'omala olaba omuntu gw'otokuulangako naye butiko, oteekwa okukuulayo omuvangata gw'obutiko n'omuwa, era naye mu ngeri y'emu akuulayo obutiko n'akuwa. Lino nno tteeka lya kibaala kkulu nnyo, anti bonna bwe bamala okukuula obutiko ne bagamba nti baddeyo eka. Ku kibaala tekuteekwa kusigala muntu yenna, wabula bonna baddayo wamu. Omuzizo omukulu ku butiko obubaala guguno: omuntu bw'abujja n'abutwala bw'afumba tateekwa kubussaamu munnyo ng'ensaka mwe buli eri ku masiga. Mbu oli bw'akola kino ekibaala kifuluka ne kitaddayo kumera, nate butiko mulundi mulala. Obubaala olw'okuba bubeera bungi, abantu bwe babujja babutegeka ne bukala bulungi, era ne babusiba mu matu ag'empu. Buno nno bumala ebibamba bingi. Katulabeko ebimu. Omuwala bw'aba agenda kufumba gwe bayita okuzza omuzigo, ettu ly'obubaala teribula ku ntwala gye batwala wabba w'omukazi, oba kaŋŋambe omugole gy'atwala. Emikolo gy'okwalula abaana naddala abalongo, obubaala bwe butabulawo. Bwe butabaawo abantu bakuba nnyo semukiti era ne babuleeta bamale ebyabwo. Omwana bw'azaalibwa bamufumbira obubaala ne bassaamu omuzigo n'anywa, naye nga temulimu nnyo. Abantu abakadde naddala ng'omuntu bamwagala, bw'akyala n'abulirira ennyo, wadda bamufumbira obubaala agire ng'akulikayo.